okuyingira mu kifo kino nali sifunanga kakisa kutuulako mu kifo kino, naye kiraga Ssekabaka Muteesa owookubiri engeri gye yatusigira ekintu ekinene ennyo okuteekawo ekizimbe kino Abaganda abasajja be mwe basobola okuteeseza. Ekyo kintu kikulu nnyo, era bwe naddayo e Bulaaya ekintu ekyo nja kyogera emirundi n'emirundi, kuba abantu baffe abamu tebamanyi nti tulina n'olukiiko olufaanana bwe luti. Olukiiko luno bwe mulutunuulira lufaanana n'olw'Abongereza. Sipiika waatudde era n'ey'Abongereza bw'etyo, mpozi enjawulo nti sayidi emu ebeerako opposition endala n'ebeerako government. Naye bannaaye kino kya kitiibwa nnyo. Ssaabasajja awangaale. Omukubiza w'olukiiko ekyokubiri, njagala okwebaza Ssaabasajja bwe yasiima omwaka oguwedde mu February n'ampa okubeera omubaka we mu Bungereza ne Republic of Ireland, ate n'okusiima Katikkiro ne Deputy Katikkiro ne Cabinet abajja okuntongoza mu Bungereza ng'omubaka wa Ssaabasajja. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ebintu ebituluma e Bungereza oba ebintu ebitukwatako ebimu bya njawulo ne ebyogeddwako wano. Ninja kwogerako kimu oba bibiri nammwe mutegeere ebintu ffe bye tulowoozaako. Ekitusookera ddala be baana be tuzaala. Abaana baffe abasinga tebamanyi Luganda. Ensonga eyo etuluma. Omusango si gwa baana, omusango gwaffe abazadde. Naye embeera y'e Bulaaya, maama akola misana, taata akola kiro. Oluusi tewabaawo kaseera kuyigiriza abaana bano Luganda. Tusaba, tugezaako era tutandise omulimu gw'amaanyi okulaba tuyigiriza abaana baffe Oluganda. Naye tusaba abaana baffe bwe baba bazze kuno nga tebayogera Luganda, muleme basosola. Bajja kuyiga, mubawabule buwabuzi, nabo bajja kuyiga. Kuba oluusi bajja ne batuuka kuno abatayogedde bulungi, oli n'amusekerera, mubawabule buwabuzi, naye abaana baagala Obuganda. Twasanyuka nnyo Oweekitiibwa Katikkiro bwe twawulira nti Ssaabasajja yasiima okuteekawo olunaku olwa Diaspora Day, olunaku olwaffe abawangaalira ku mawanga. Olunaku olwo twategeezebwa nti lujja kuba 28 Desemba buli mwaka. Abawangaalira e Bulaaya basanyufu nnyo ku nsonga eyo, era beesunga nnyo olunaku olwo basobole okulaba obukubeera ne Ssaabasajja ku mukolo ogwo. Olwaleero ffe abawangaalira ku mawanga tuli constituency y'amaanyi. Tuli constituency y'amaanyi kuba bwe tutunuulira data
ava mu bitongole byonna twesanga nti abawangalira ku mawanga tucontributinga 1/3 kimu kyakusatu ku byenfuna bya Uganda. Naye owekitiibwa abantu baffe bansabye nti beetaaga okuboogererako ne bekikwatako kuba wadde tukola kinene nnyo naye tetulina kalulu. Ffe tetulina kalulu nga ababeera ku mawanga. Tumanyi nti ekyo si kyawano naye tumanyi nga Kamalabyonna oyinza otuyambako ku nsonga eyo ku bekikwatako kuba omulimu gwe tukola naffe okuyamba Uganda gw'amaanyi ate nga abasinga abawangalira ku mawanga Baganda. Pozi njagala okusembyayo ekintu ekimu ekiva ku wekitiibwa Katikkiro bye yayogedde nga ekyange kikwata ku bavubuka. Ebbanga lye mbadde wano, ebbanga lye tujja wano tutunuulira abavubuka bangi abatalina mirimu. Tulowooza nti oluusi entendeka y'abavubuka eyinza okuba nga yevaako entabwe. Ensi ezimu nze nkozeeko mu local government ey'Abongereza ng'omuwi w'amagezi n'ebitongole ebirala. Ensi eza Bulaaya zirina engeri gye zitendekamu abaana okuva eri wansi. Katugambe omwana owa primary 7 balina ekintu kye bayita school to work. School to work kintu kyangu. Kambawo ekyokulabirako. Ebulemeezi eyo bwe twali tukula nalabanga abasajja abakinjaaji yagendanga mu lukoola n'agula ente eyo n'agikuba mayiro nga 10 n'agireeta e Nakaseke oba ekiwoko n'alinda olunaku akatale we kabeera ak'amaanyi wanaatundira ennyama ye n'alyoka asala ente eyo aggyemu amagoba. Owekitiibwa Katikkiro n'omukubiriza w'olukiiko siraba lwaki wano tetuteekawo enkola omwana owa P7 gy'asobola okushadowinga omusajja oyo mukinjaaji okuviira ddala eri gy'agula ente n'agikuba n'agitwala ekiwoko n'agisala n'agitunda n'amanya essente ezagigula eri n'amanya essente ezivuddemu. Omwana oyo tetugamba nti ajja kukoma mu P7 naye waafuna experience eyo erina kinene nnyo ekisobola okukyusa engeri gy'alowoozaamu ensi. Ekyo mpadde example ya mukinjaaji naye tuyinza okitunuulira mu buli ngeri yonna. Abaana e Bungereza tubatwala ne bagenda mu malwaliro nga baana bato tetubalinda kutuuka mu university nga baana bato n'ashadowinga omukozi ali mu ddwaliro oba omukozi akola ekintu kyonna mu industry. Ebintu ebyo biyamba abaana nti omwana takula na siyoleeka watuukira okuva mu ssomero abaako engeri gy'atunuulira ensi ndala ate biyinza okumuyamba okumuzimba. School to work ekintu ekyo nze nsobola okwogerako ne bekikwatako tulabe engeri gye tusobola okukiteeka mu nkola. So omukubiriza w'olukiiko weebale nnyo weebalire ddala. Njagala okwebaza enteesa eyo ennungi era omuwanika nkakasa nti awulidde bulungi nnyo. Wekitiibwa Mulema Mukasa.
agambye nti baleeta kimu kyakusatu ku byobugagga mu Uganda ekitegeeza banaleeta ekimu ekyokusatu wekitiibwa Katikkiro ne bakiwa Buganda ne Buganda ejja okulaakulana era agambye nti ebyenjigiriza nkakasa owekitiibwa Twaha Kawasa abadde awuliriza bulungi nnyo nti ebyenjigiriza bino senga abaana tubagira ddala wansi nze ndaba ekintu ekyo kijja tuyamba bulungi nnyo owekitiibwa Katikkiro. Owekitiibwa Sipiika, nja kuyita mu bwangu. Owekitiibwa Livingstone Kiriggwajjo yayongedde okutulambulira ku mannya ga Kabaka ne tusanyukanya erya Sseddugge mbadde sirimanyi. Awo nno tulina omukisa nti Sseddugge yakutuwa n'osobola otuyigiriza ebintu bino byonna. Ayogedde ku kyokukolayo ka sooda ak'Obwakabaka nga bwe twakolayo ka bbiya etufumba waliwo bye tufumba ebinajja tujja kubijjula. Owekitiibwa Sylvia Kirabira asiimye emirimu gye tukola anti weebale amala ebintu naye ye agamba abakiise b'olukiiko twongere okubaleeta benyigire mu nteekateeka. Ndowooza nti kye tukirina buzibu naye kirimu kino tuwaakiriggwe Kabaka yakuleeta dda oli mukiise naye waliyo abantu abalala ate bangi nnyo abayinza otuvunaana nti ate be muddira abakiise be mwaleetadde Mmengo ate be mutadde ne kuzina obukiiko bwe mugenda buyiiya lwaki naffe tumutuleeta nituweereza ku obwo. Ekyo bw'oba okyogera nkusaba okijjukire kubanga gwe twogerera gwe oli eno oli mukiise mu lukiiko gwe mulimu munene naye ate abantu bangi baŋŋamba temutuleese naffe tulina engeri gye tusobola okuweereza kati tulowooza nti gwe oba oweerereze wano tuleeteyo n'abalala abatali mu ttuluba nga gwe mwoli nabo tubateeke ku nteekateeka zino zetukola ki zetujja tuyiiya okulaba nti abantu bangi Abakabaka bonna tubavubayo. Naye ekirowoozo kyo si kibi. Owekitiibwa Vincent Mayiga asiimye enkola ey'okuvuganya. Nsanyuse nnyo kubanga ab'e Buddu omwaka oguwedde beemulugunya tebaakomawo ne bakiteeka ne mu buwandiike. Owekitiibwa Kawuki teweewuunyanga ab'omutima nga bakubuulidde ekibaluma batera nnyo okubeera bwe batyo. Kati nsanyuse okulaba nti akkiriza nti ebintu byakolebwa mu mazima n'obwenkanya. Awo nno Kyaddondo n'awangulwa mu bwerufu ekyo kirungi naye kisinga obulungi kwe kulaba nti ab'amasaza bennyini balaba obulungi obw'enteekateeka eno. Ekyo kinsanyudde nnyo kubanga ejja kwongera otutumbula kuba bw'obeera mu kintu ng'olaba obulungi bwakyo oyinza okuba towangudde nga kkojjange Muteesa naye mulundi oguddako olaba nti okitegedde nti kirungi ofuba okwongera okulongoosa okulaba nti Bulemeezi eyakwebera kati namba 2 okugenda mu maaso kwa kitalo nnyo. Ssebo weebale. Abavubuka okukola naye okukozesa emikono Obwakabaka busse omulaka ku nsonga ya tractor tubiwulidde naye mubanyiikirize okukola kubanga waliwo abalina kayiika kamu ng'era olaba alina kukozesa mikono naye nga nayo yiika eyo tagikozesezza. Pookino oyo alina olusuku lwa yiika 2 naye alina restaurant gy'aliisa emmere okumalako omwaka mukaliisiza omwo yiika 2 naye ajjamu emmere gy'alya nga bwe mulaba bwanyirira ate n'ako restaurant gy'aguze emmere okumalako omwaka. Ekyo kikulaga nti mu yiika 2 bwe ziti naawe omuntu w'emikono asobola okugikola. Kaakati bano abaneneko ensonga ya tractor twebaza Owekitiibwa Tobani
naye osooka n'ekyo ky'olina. Era nze kye mbasaba mukubiriza abantu baffe, kyangu nnyo okwegomba omuntu alina yiika 10 yiika 2 naye gwe yiika emu ogirina. Ekyo ky'olinawo kino ky'oba olina okutandika nakyo. Asuubula tojja kutandika na ssemaduuka, era kyekisuula abantu. Otandika na ssemaduuka alimu essente empitirivu. Tandika muka kiosk, tandikiraawo ogende ng'ogaziwa. Bw'oba olina kitundu kya yiika kirimeeko ebirime n'emikono gyo nga okyalina amaanyi. Kati egyo jjo okuva ogende ng'ogaziwa, tugende ne mu tractor. BBS teri ku DSTV bakikolako, simanyi obanga mu mwezi guno kinaggwa, naye bwe kinaba tekiwedde waliwo kano akabokisi pookino kagula emitwalo 13. Nange nakaayana nabo bateeke ku DSTV naye nga tebabikutula. Nengenda nengula akabokisi, kati terefayina njiraba ku kabokisi ate bakayunga. Newoba ne DSTV otula butuuzi mu sofa onyiga peesa n'ova ku sowaani n'odda ku kabokisi nga tosituse. Pookino baali takimanyi era nsiimye nnyo kyavudde ankubira engalo. Abatannafuna kisowa eyo bw'obanga oliyo nga tonnafuna olwokuba BBS teri ku kisowaani, ogula kabokisi okagula omulundi gumu toddayo kusasula mitwalo 13 12 ne bakayunga. Ate ne bw'oba olina essowaani basobola obigatta wamu okozesa bukozesa kapeesa n'okyusa wange njala terefayina eyaffe. Ate bw'oyagala okulaba Obama n'oddayo eri ku CNN n'olwekyo eddagala weeriri. Neebaza Oweekitiibwa Robin Amagezi abasomesezza abantu ku kitiibwa ky'amaka. Byonna byayogedde birungi. Bye twogeramu bano abagwa mu sepiki z'emmere kububwa mmere waka. Ekitiibwa ky'amaka, omusajja omukulu bw'omusanga akaayanira omuceere mu lumbe, musajja mukulu n'akaalira ennyama, omanya tagirina waka, okayanira otya ennyama? Kaakati ekitiibwa ky'amaka tekisobola kubeerawo nga tewali mmere. Omubaka nga bw'ategeezezza go ge mazima. N'empisa tezisobola kubeerawo kubanga abaana bajja kuvuma abantu tebabawadde ennyama biki. Nga bwe nabagambye edda twagenda ku mikolo kulaba bagole. Kulaba bagole era beesobola bakuwayo ka soda. Saalyanga mmere waffe ebudde emmere ng'ogiri otya ku mbaga. Nga tugenda kulaba mugole nga ffe yatusanyusa. Abagole baagiranga abajjanga ne beekaabya ne bakola batya. Ebyo nga bye twagala okulaba. Abamu baakaabanga ebyaddala kale. Abamu tebeekaabyanga beekaabya okuggyako emperekeze. Era kyaba babaga nti akajanja ng'akakaabya. Mperekeze gwe batawasiza okaaba ki? Naye bye twagendanga okulaba. Kale ekitiibwa ky'amaka kiri nnyo ku bukozi. Abaana tebasoma basiiba ku kyalo, basiiba balinnya miti gya ffene. Oweekitiibwa bali ku ddembe yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'ensala ye ey'amazima ey'obwesigwa. Kwegamba tulina okwesiga Kabaka nti wonna waaweera ensala ebeera yeeyo. Kirungi nti osanyuse bw'owasituse nabadde ntidde. Ne ngamba munnamateeka ono asituse kuwakanya Ssaabasajja naye talina maanyi gayinza kuwakanya Ssaabasajja. Naye abannakinsige tulinze kyeyune gwe munaatwanjulira. N'emisango okulwawo ensonga tugiwulidde, nja kutula n'ekisekwa tulabe ekisaanidde okukolwa. Ate ebyavudde mu kkooti ensukkulumu ya Uganda ye byamulese mu kiyongobero. Anti kye twagambye ekirungi gwe oli munnamateeka mukuukuutivu. Olumu nawozaako omusango ne muganda wo Mpungu nga ndi lawyer muto nnyo nga nvudde mu gavumenti kwali kujulira nga yawolereza abantu. Naye bwe twali tubatukirira amadaala nga gumusinze ng'agenda bwadde nabagambye oluusi omusango gusobola okukusinga. Twamuyeeyanga nnyo kuba ffe twali bantu bato nga tubatya balooya bakulu. Kale omusango guba n'enjuyi bbiri. Oluusi ovaayo ng'oyongobedde. Naye bwe bityo bwe biba. Kubanga kyatayogedde mu mateeka bagendera ku bujulizi. Nabadde nnyumiza sipiika
era gye twawulezanga emisango omulongo bali balongo babiri Waswa ne Kato. Kato najja kuba omuwala oluyi n'amusamba ne bamutwala mu kkooti naye nga bafaanana bisente bya 10. Kakati looya n'aleeta Kato n'agamba yakubye nti yooyo n'afuluma ne baleeta Waswa n'agamba nti ono yakubye nti yooyo ne babaleeta bombi. Omuwala yabulwako eyamukuba naye nga baamukuba bamugamba aliwo yakubye n'atunuulira bajja bambadde engoye zifaanana nga bafaanana bwe bati obujulizi n'ekitoofu eyo twasoma n'abalongo babiri nga bafaanana buli kimu okuggyako obwongo buli kimu nga bifaanana kati nga omu bw'akola n'awa munne abasomesa ne bakitegeera ne babakyusa olwo baatandika okufuna obubonero obwawukana obujulizi ndowooza kooti bwe yagendeddeko naye owekitiibwa bali ku ddembe ayinza okuba nga ebikolobero yabimanya naye tebaasobodde kuleeta bujulizi. Owekitiibwa Mpanga ayogedde ku ggwandiisizo n'alyebaza ku mateeka mugasome ag'olukiiko osobole okuteesa nga ogoberera amateeka ate n'amatendekero gaffe okwongera amaanyi mu nsonga y'obulimi. Aba Buganda Royal tebalinayo ssomo lya bulimi tebannaba naye abamuteesa balina enteekateeka bafumba kikulu nnyo kubanga tuyimiridde ku bulimi tulina okusobola okuba n'obukugu okubutendeka. Owekitiibwa Ddungu Ssemuto agambye nti twaseerera Ssaabasajja n'atalamusa ku bantu ku mukolo gw'abavubuka ne ku mukolo gw'enkuuka naye nsi Abaganda mbamanyi obadde antuma naye ayiseeyo wabbali ngenda ogambe mukamaawo nti bino byali bwebi naye tasobola kukyogera ngeri gy'atya omusota Kabaka si musota naye nga gy'abadde alaga nti mwe mulabyeyo nange nje obubaka naabutuusa twaniriza Owekitiibwa Ronald Lutaaya n'ekiteeso nga yeebaza Ssekabaka Muteesa okulengera ewala kwe yalina weteebereza ennyumba eno ya myaka 6 naye teebereza ennyumba y'emyaka 6 nga bwefaanana. Ntera nnyo giwange ekyokulabirako ti abantu bazimba ennaku zino amayumba naye okusanga ennyumba efaanana Bulange n'ekitiibwa kyayo siitaana wano mu Kampala naye nga tuzimba. Yasiimye ne Ssaabasajja Kabaka okumuwa obwami naffe ensonga tugitwala nga nkulu kyetwaba tusitukiramu tujje tukutuuze Abaganda bali bategeere nti toli wakuzannya okigirira Ssaabasajja Kabaka. Tukuliramu essuubi ddene ekizibu ky'Oluganda waliyo amaka 2 gemmanyi Ebungereza bootwala bo abaana bamanyi Oluganda ate abaana bazaaliddwa eri bo bakikola batya. Manyi amaka 2 omwana ayogera Oluganda bulungi ate bw'atandika Olungereza alinga bali bakwini beeri. Omu ku maka ago baateekawo ekiragiro Oluganda Oluzungu lukoma ku mulyango ne bateekawo akazannyo buli ayogera Oluzungu otanga. Simanyi oba musobola okukabuulira abantu beeyo ne bakakozesa. Abaana buli omu bamuwa £2 kubanga mwana talina za ntandikwa. Kati buli lwogera ekigambo ky'Oluganda ndoza bamuggyako oba £1 emu oba kiki. Ne taata ne maama sente bwe ziwera mu kakebe bonna nga amaka nga bagenda bafuna ekyeggulo mu sente zino ez'omusingo era abaana Oluganda balumanyi naye bazaaliddwa eri. N'olwekyo kisoboka bannaffe Abachina n'Abayindi Oluzungu lukoma wali ku mulyango. Ffe ekizibu kye twafuna tulowooza nti okwogera Oluzungu kya muwendo nammwe abaava eno kye mulowooza mubiraba naffe abali kuno abaana baffe bafuwa Oluzungu wali mubirabye. Omwana n'afukamira n'agamba good morning sir abuuza omugenyi mu maka gamba mmwe ngyebiri wano beegaana naye nze mbiraba. Tulina ekizibu watwalowooza nti okwogera Oluzungu kya bbeeyi bwe bunafu bwe bwatandikira naye mufube kasita mukimanyi ekizibu. Olunaku lwa bannaffe ababeera ebweru mwalusaba Kabaka n'alubawa temutuswaza kubanga mwatuma ffe nze n'Owekitiibwa Sendawula tugamba Mukama waffe nti abantu bwe bafa baagala kukulabako. Ssaabasajja n'akkiriza nga 28 Desemba abantu mu bakunge bawere
ate kuno yatugambye nti ayagala omukolo gubeere wali kutwekobe mu Lubiri e Mengo. Awo nno ensonga nkulu. Ekyokulonda nkiwulidde okusobola okuba n'akalulu tunayogerako n'abakulu abakwatibwako. Ssebo ekitiibwa sipiika z'ensonga ezo neyanziza. Waliwo ensonga eno mukama BBS eri ku Star Times eri ku mukutu 818 eri ne ku GoTV omukutu 18 018 bw'oba olina GoTV oba Star Times oba kana akabokisi ak'obwereere k'ogula olumu naye ne ku DSTV tujja kumala tugendeyo. Ssebo ekitiibwa sipiika neyanziza. Webale nnyo ssebo. N'abanakiikirira sipiika ssebo abanakiikirira mu kusaba e Lubaga tujja kukiikirira owekitiibwa Nsibirwa kubanga owekitiibwa Makubu yajja kuba ali mu misinde ate mu ba Seventh Day Adventist ku Lwomukaaga owekitiibwa Ssaabawolereza Daudi Mpanga y'anaatukiikirira. Webale nnyo ssebo. Tugenda kukiddako nga Ambassador Emmanuel Sendawula yagenda okukyogerako kuba luli mwakisaako nnyo essiira nti abantu baffe abagenda ku byeyo abagenda okukolera ebweru nga babonyaabonyezebwa ng'ebintu bibayisa bubi era ne tumusaba akole okunoonyereza alabika akutuuseeko agenda kututegeeza. Naye era njagala okubategeeza nti wekitiibwa Peter Kizito omubaka waffe Busoga abadde agenda ayagala okubategeeza nti eri gyakiikirira eriyo omuzanyi w'omupiira omukukutiivu yali akwata ggoolo ya Uganda nti naye yafa era naye tumurecognize wano. No. Abel Daira mwamuwulira mwenna mu mawulire. N'owekitiibwa Mukasa Jita n'atugamba nti bo baali basanyufu nnyo nga bannasingo okulaba nti bene yasobola okugendayo. Mu beekitiibwa Mulagwe era mujuliza waliwo akakiiko akakola ku nteekateeka ya bene akatuukirire kwegamba asobole okukawa ebintu ebyo. Ssebo Ambassador Sendawula.